Kuleka nnyo mukuumulako Okweyongerayo n'amawulire gaffe agabukedde. Gavumenti efulumizza ebigezo by'abasomesa ab'eddaala eryokusatu. Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu yabitongozza n'akootira buli musomesa atalina diguli okukozesa ebbanga erisigaddeyo okubeegattako okulaba nga atuuka ku ddaala erya diguli. Ebyava mu bibuuzo by'abasoma obusomesa ku mutendera gwa grade 3 bifulumiziddwa olwaleero ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu Kampala. Abafulumira ku mutendera guno beba bayingirira ku bbaluwa ya senior 4 wabula mu 2019 gavumenti yayisa ekyatumibwa TVET police mwe balambikira nti abasomesa bonna mu bbanga lya myaka 10 balina okubeera nga waakiri buli omu alina diguli. Kino kye kibinya ekidira ekisembayo mu nteekateeka enkadde badde efulumya abayizi abatatuuse ku mutendera gwa diguli. Kati minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriku Kaduchu asinzidde wano n'akuutira buli musomesa atalina diguli okukozesa ebbanga erisigaddeyo okwegattako. This is the time to take advantage and to take the opportunity to upgrade, build your capacity to aim higher. Kaduchu agamba nti mu bino byonna bakola kunyweza mutindo gwa byanjigiriza era tebajja koowa paka nga kino kituukiddwako. For us to move to another middle income status, for us to become modern, we need quality teachers. We need to invest in human capital development, and that is clearly stipulated in the National Development Goal 3. Wano kamishona w'okutendekebwa kw'abasomesa mu minisitule y'ebyenjigiriza Jonathan Kamwana era nga yakiikidde omuwandiisi w'enkalakalira ku mukolo guno akuutidde buli akwatibwa okukola obwezizingirire okumanyisa abasomesa abatannafuna diguli emitendera gye balina okuyitamu baleme kutemwa ku mirimu wakati mu kusoberwa. Twetaaga okubeera nti buli musomesa by 2030 mwaka 2030 musomesa afunye diguli. Yunivasite ya Kyambogo wetwogerera yerina ekkatala ery'okugezesa abasomesa bano wabula nga mu nteekateeka empya walina okubaawo yunivasite egenda okukola omulimu guno emanyiddwa nga Uganda National Institute for Teachers Education ekifunzibwa UNITE. And we now record better performance as years go by. And it's notable today that the performance of the 2020 students who are releasing today are much better than the previous years, as the academic registrar will elaborate. Ebibuuzo bino byatulibwa abayizi 889 nga kuliko abawala 56 n'akatundu kamu ku buli 100, abalenzi 43 n'obutundu 8. Bano bonna okutwaliza awamu bayitidde ku bitundu 84 n'obutundu 53. 411 obtained distinction pass, which is 4.6%. The one that has made us proud this year, 2019-2020, and that is Bukedde. Inze Dennis Chobe.